Why should people at this time still be so ignorant about what HIV is? After 35 years, people are still ignorant? Why have we kept HIV to individuals, individualizing the problem? And you make it a very big problem by thinking it's an individual thing. There is intrinsic behavior when we do things, and there is extrinsic behavior when we do things. The intrinsic is that you have the heart. You want to do something because of its goodness. The extrinsic is that you go there to do it because you want something there. Is that what is going on? We should take HIV to homesteads, households. Counseling is done there in the house. Yes, eryo ly'eddoboozi lya Major Lubaramira, y'omu ku bannayuganda abawangadde n'akawuka ka siriimu ng'ayogera ku nsonga za kati. Eno wiiki eno ewedde story ebadde making arounds ku social media, Facebook, WhatsApp, ebadde story ya MC Kati kuva we yali ku stage emu n'alangira ng'alina akawuka akamukenenya. Wabula abannayuganda abasinga bavuddeyo nga bamulumbagana ku nsonga eyo, nga bamulumbagana mukola ki boogera ebintu bingi olw'ensonga yalangira. Wabula eddoboozi lye muwulidde lya musajja ya Major munnamagye yagawummula, Major Lubaramira, y'omu ku batuula ku kakiiko aka Uganda AIDS Commission. Yavuddeyo ng'atuuzizza bannamawulire press conference n'ayogera ku nsonga zino, n'agamba bannayuganda balaga nti bakyetaaga okusomesebwa ku nsonga ezikwatagana akawuka akamukenenya, ku lw'ensonga ngeri gye bahandolinzeemu kati balumbaganamu kati olw'ensonga nti alangiridde nti mulwadde w'akawuka. N'agamba nti okuba n'akawuka si musango, wabula kati ssaawa zino yeetaaga buyambi okusinga omulumbagana. Kati ka video katambula ku WhatsApp, engeri gye yalangiriramu nsuubira eyinza okukosa famire ye ne mukyala we Fiye Mutoni, ku lw'ensonga nti yakirangirira kyagwawo bugwi. So Lubaramira yagambye kati siyetaaga kukubiriza kumira ddagala lye okusinga omulumbagana. So kati siyetaaga kubudaabuda, yeetaaga kubwa buyambi, yeetaaga counseling okusinga omukola ki omulumbagana. Ffena tukimanyi siriimu si kirwadde kyangu. Akawuka akaleeta siriimu omuntu wavaayo n'alangirira aba asazeewo. So kati yeetaaga kubudaabuda, yeetaaga kubeera mukwano gwe okusinga okukomentinga. Fine, abamu baba mu kusaaga, naye si kirungi osaagira ate ku kirwadde kya munno. So mwaba subscribinga, mwaba likinga, abakomentinga, n'ekirala leero njagala oveeyo okomentinge otubulire endowooza yo ku nsonga eno eya Uganda AIDS Commission okuvaayo n'eyogera ku nsonga za MC Kati, n'erangirira olutalo ku bannayuganda bonna abanaasosola MC Kati, abanaalumbanga MC Kati ku mulujjudde. Mwebale nnyo okwekumya Projan Media TV, ffe twewaayo kuweereza subscribinga. N'abagambye tulina target ya 20k subscribers, 20k subscribers by the end of December, ng'era ndooza gye tugenda ssaawa zino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.